obuuziza nti office zino ziyamba zitya omwana oli. Office eyo olw'okuba ekiikirira mukama w'omwana ono kizibu nnyo okumuwa obuyambi obujjudde kubanga in one way ate office naye esasulwa mu Warabu oli eyagula oba atulugunya. Wangi taata. Anti kati naye agiwa ssente y'oyo atulugunya egenda mugambako etya nga ate ye customer waayo. Oyo atulugunya ono eyo office eri Saudi gwekiikirira neemulobingira okulaba nti afuna omukozi okuva e Uganda ng'ayita mu agency oba office y'e Uganda. Nti olina mukama wo yakusasulira w'osula wadde mbokolera mu kyayagala. Kati office ezo enkwatagana yaazo ziri ku business partnership. Eyeri n'eyeeno zikola bukiise. Eyeeno ekiikirira omukozi mu ndagaano ey'e Uganda. Ate ye Buwarabu n'ekiikirira boss oba employer mu ndagaano. Kakati ne kituuka ate kwani avunaana era ani avunaanyizibwa nga waliwo ebibuuzo ebyo ebyabakaaba babonyeebonya and all that bafudde. Ate ekyewuunyisa ono yakiikirira omukozi yavunaanyizibwa kw'oli Omuwarabu alwepinze ne office eri byetasobodde kukola. Ensobi zaayo zonna ziteekebwa ku ono. Ne twebuuza ekyo kijja kitya ate. Osobola okulya keeki yo n'obeera nayo. Eyo compromise eri mu kubonyaabonya abaana esooka. Nti ayabakiikirira mu ndagaano si mutuufu. Ali compromised. Kubanga alina business. Ekyokusooka bwe yali atwala omwana ono yamufunako amagoba. Kubanga tebakola bitongole bya bwannakyewa. Amakampani gano agatwala abaana bano ebweru. Si bitongole bya bwannakyewa. Batwala abaana bano nga bakola business era kuli muntu agufunako amagoba. Ekyo tetukigaana. Naye tasobola protecting amagoba ge na ddembe lya kino kyakiikirira. Bino bibiri government webe byawudde bagenda sobola okugezaako safeguarding abaana bali eri. Nti ate era n'oli they would be oba oyo yandibadde avunaanyizibwa alina okuba vicarious liable ku bisobezeddwa e Saudi Arabia ng'era atwalibwa mu kooti ze Saudi oba mu buvunaanyizibwa buyinza Saudi Arabia naye addizibwe ebimuvunaanyizibwa bimuvunaanyizibwe. Kino kye twagala okuyamba ku makampani ga wano wakati balinga babbi ba nkoko. Sister wange gwali gy'oli ng'oli kadama bino bikulu. Sente ya kadama tewolwa. Sente ya kadama tegatikwa na musajja mbu tuzimbe oba tugule poloti. Sente ya kadama teterekebwa mu nyumba. Sente ya kadama atambula nayo wakiri yagula ekino kiteeke munda. Sente yo tambule nayo Omulabu kana amanya wootereka munange omujja kukifuwa ng'okiza munange ate tunaba kuzisindika. Mukitegedde beera kadama omugezi beera nkuba kyey'omugezi. Oba ng'oyenda boyfriend ng'akupeeka ssente nti mpa kino ngulire essimu simanyi tuition mama wange yalwadde manya nti watomera. Oyo just block takumalira biseera. Era nga bw'abanga akusaba ebitundu ebyekyama omuntu akwagala takusaba bitundu byakyama. Mulinde ajja kuguma. Bw'abanga yakima bitundu byakyama nga bimumye ajja kwegoba yenka. Nenyongera kujukiza banafe abaludde Dawuda events gwenna ayina omukolo oyina mukolo kigwa kwanjula birthday kumanyagana kwalula balongo oyina kufirwa ng'oyagala omukolo gwo gubeerenga embaga mukwano beera nga wekwata Dawuda Loden events ojja kubanga ate munnange tewejusa akukolera decoration yonna gy'oba weetaaze mu colors ez'enjawulo akwambaliza abagole asobola akukwatira vidiyo akukubira ekifaananyi ekirungi mukwano wekwate Dawuda Loden events omufunirako enamba y'essimu eri ku screen yo ate munange ojja kuba tewejusa ayina decorations ez'omulembe nga wolaba ebimuli bwe biyitingana genda ku Facebook osobola okuba nga ate oyongera okumufollowinga oyongere okuzuula ebipya kuba omwana yayitiridde yazze kulema tobeera okunoonya mutimbi tobeera okunoonya mukwasi wa kifaananyi kirungi wekwate munnange Loden Dawuda events ante tojja kubeera nga wejusa mukwano gwange.